Minisita w'amawulire Ssenkulu wa Buganda Land Board n'abamawulire bonna abali wano njagala kubaaniriza mu lukiiko luno lwe nayise obukubirire nga njagala Obwakabaka nga bwe natumiddwa bakama bange ensi okufuna ekifaananyi ekituufu ekikwata ku ttaka ly'ekaazi eritera okuyitibwa ettaka ly'aba scout. Ebigambo bingi ebigenze biyitiŋŋana ne bituuka ne ku mpewo ne bwe nsomya amawulire ga leero ebigambo eby'obutwa bingi bisaasaanyizibwa era ne kitukakatako okujja okusaba abamawulire mutegeeze ensi ekituufu. Waliwo n'ebigambo bingi ebyayogerwa mu lukuŋŋaana olwakubibwa Minisita Dr. Sam Mayanja ow'ettaka owa state ennaku z'omwezi nga 4 omwezi guno ebikwata ku ttaka lino n'awa n'ebiragiro ebimu ebikontana n'amateeka kuba tukimanyi bulungi ensonga eno yabeerako ne mu kkooti mu musango gwawaabirwa Omulangira Kalemeera High Court Civil Suit number 535 of 2017 Kabaka Omulangira Kalemeera gwe yawaabira Kabaka nga mu musango ogwo kkooti yasalawo nti ettaka eriri e Masajja ku block 273 plot number 5 ekaazi eriva mu FC 18454 ttaka li official mailo eriri mu lusuku lwa Kabaka olwa mailo 305 naye bigambo bingi ebyayogerwa ate era n'ebiragiro ne biweebwa nga bikontana n'ekiragiro kya kkooti bikontana n'amateeka bikontana n'ekituufu ekiriwo. N'olwekyo olukiiko luno nduyise ku lw'Obwakabaka nga nsabiddwa bakama bange okutegeeza ensi kiki ekituufu. Ettaka ly'ekaazi erimanyiddwa nga block 273 plot number 5 liri ku lusuku lwa Ssaabasajja Kabaka olw'emayiro 305 olwamuweebwa mu ndagaano y'olwenda era ekyapa ekyasooka kyawandiisibwa nga June 1923 ekya FC 18454 oluvannyuma nga empandiisa y'ebyapa efuuse eya mile register ne volume kyawandiisibwa mu volume 269 folio 25 ate ebyapa bwe batandika okuwandiisibwa nga ettaka litandise okuwandiisibwa mu byapa ne liteekebwa mu mannya nga His Highness Chwa II. Mugenderere kino lyateekebwa mu mannya ga His Highness Chwa II. His Highness yali title eweebwa Kabaka n'olwekyo lyawandiisibwa mu mannya ga Kabaka so si Chwa ng'omuntu mu kiseera ekyo. Mu 1948 Kabaka wa Buganda n'awa abasikawutu liizi ya myaka 49 okuva nga July 1948 era liizi eyo yali yakukolerako mirimu gya busikawutu nga camping era ekibiina ky'abasikawutu kyaloberwa era kyakugirwa obutagaba oba kutemaatema mu ttaka eryo era liizi eyo newandiisibwa instrument eri namba 8336 ku leasehold register volume 236 folio 7 bwino oyo yenna waali olubiri lwa Kabaka bwe lwalumbibwa nga Meeya 2466 ekyaddirira ne Ssekabaka Muteesa okuwaŋŋangusibwa gavumenti ya Uganda yajjawo Obwakabaka n'ewamba n'ebyo byonna eby'Obwakabaka n'ettaka lino eriri ku lusuku lwa Kabaka bye bimu ku ebyo byawambibwa
ne bigenda mu Land Commission okusinziira ku kawaayiro 18 ka Constitution ya Uganda yaliwa mu biseera bya 1967. Buganda Land Board yevunaanyizibwa ku ttaka lino era nkimanyi bulungi n'amateeka nga kebedde n'ebiwandiiko bya gavumenti mbikebedde nga sinnajja na wano nti Buganda Land Board kitongole kiwandiise mu mateeka era ekikyali ekiwandiise ng'ate kirina n'olukusa oba license okutambuza ensonga. Ekitongole ekyo kye kirabirira ettaka eryo okuva lwe lyaddizibwa Obwakabaka mu 1993 wansi w'etteeka erikwata ku bufuzi oba abafuzi b'ennono eriyitibwa Traditional Rulers Restitution of Assets and Properties Act. Era ettaka lino liwandiise mu mannya ga Ssaabasajja Kabaka nga Kabaka wa Buganda, so singa omuntu nga Kabaka wa Buganda. Waaliwo ebyakolebwa ku ttaka lino mu lukujjukujju ebyakolebwa wakati w'ekibiina ky'aba-Scout, Uganda Scouts Association, nga yeekobaana ne Uganda Land Commission. Nga bwe muwulidde ettaka lyaddira Obwakabaka ne lidda mu mikono gya Buganda Land Board, naye waaliwo olukujjukujju nga limaze ate okukomawo wakati w'ebitongole ebyo okutemaatema mu ttaka lino nga Kabaka takkiriza, era ne likolebwako ebyapa ne biweebwa abantu ab'enjawulo. Kabaka yatwala ensonga zino mu mbuga z'amateeka era natumibwa okukulemberamu Buganda Land Board ne bannamateeka abaffe abalala bonna mu Buganda okugenda okuwakanya ebikolwa by'aba-Scout ne Uganda Land Commission ebyakolebwa nga Kabaka tawadde lukusa. Era ebyapa bino omusango ogwo ne tuguwuta buva Commissioner aweebwa obuyinza mu katundu 88 ka Land Act okuwuliriza ensonga zino nga kkooti enzijuvu, n'asazaamu ebyapa bino ekiragiro ekyo weekiri tekimenyebwangawo. Ate era nga bwe nabategeeza ne mu 2022 Ssaabasajja Kabaka yawangula omusango gwaleetebwa Mulangira Kalemeera eyali agamba nti ettaka eryo ligenda mu famire ye eya jjajjaawe Chwa, era yali awakanya nti ettaka si lya Kabaka. Omusango ogwo era Obwakabaka bwaguwangula okukakasa nti ettaka lya Kabaka ligwa mu mayiro 305 tegumenyebwangawo. Ate era waliwo n'emisango emirala egyawawaabwa ng'ogwo gumaze okusalibwa era nagyo gyasalibwa bwe gityo. Obwakabaka buzze buwangula emisango egyo okukakasa nti ettaka lino lya Bwakabaka, Block 273 Plot 5, ettaka lya Bwakabaka erigwa mu official mayiro. Njagala okwongera okukaatiriza nti ettaka lino teryali lya Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuntu, yabeera nalyo nga Kabaka wa Buganda, era bwe lyava ku Ssekabaka Daudi Chwa nga Kabaka ne ligenda ku Ssekabaka Edward Muteesa nga Kabaka, era kaakati liri mu mannya ga Kabaka Mutebi nga Kabaka. Kituufu ddala Ssekabaka Chwa yalina ettaka lye ng'omuntu, ettaka erirye ng'omuntu lyawandiisibwanga mu Daudi Chwa, n'ettaka lyonna eryawandiisibwanga mu His Highness Chwa II lyali liwandiisiddwa mu mannya ga Kabaka mu Bwakabaka. N'olwekyo enjawulo eyo erina okumanyibwa. Tusaba abantu ba Buganda, abantu ba Uganda baleme kuwuddisibwa oba kuwubisibwa ebigambo ebyogerwa abo abaagala okusanyusa abalala n'okuleetawo excitement. Ekituufu kirabikira ku register y'ettaka. Amateeka gagamba n'enkola egamba register ye buli kimu. Omuntu ayagala okumanya ebikwata ku ttaka lino addeyo ku register. Kabaka wa Buganda ye muwandiise mu register eyo. Ekyapa mu mateeka kisazibwamu nga
okuyita mu mitendera egikkirizibwa mu mateeka. Emitendera egyo si buli muntu avaayo n'agamba nti nze njagala kisazibwemu, ndagidde kisazibwemu ne kisazibwamu. Era okuwisibwa eri abantu nga kuzze, Bwakabaka bwasazeewo okusaba baloya baabwo K&K Advocates okutwala ensonga zino mu kkooti okulaba nti ebiragiro bifuluma okuvunaana abo abaziimula ebiragiro bya kkooti kye bayita contempt of court, ate era n'okwongera okukkaatiriza obwannannyini kkooti bwezze ekakasa nti ettaka lino official mayiro ya Kabaka wa Buganda ku lusuku olw'emayiro 305. N'olwekyo anaaziimula ebiragiro bya kkooti, anaaziimula amateeka, ajja kuvunaanibwa nga bwe tuzze tukola bulijjo okuvunaana abo abatyobola ekitiibwa kya Kabaka, abatyobola amateeka. Tulowooza nti mu nsangi zino ne mu kyasa kye tulimu nga tulina ne constitution 1995 eyawula obuyinza neega nti waliwo ekitongole ekiramuzi, waliwo executive president ne baminisita be, ate ne wabaawo ne parliament kye bayita separation of powers, okwawula obuyinza nga buli kitongole kikola ku nsonga ezikikwatako. Kya bugunjufu okutambulira ku nkola eyo. Enkola eyo bw'evaawo kitegeeza nti eggwanga liyenjebuse, kye bayita state collapse, naye ffe tetwagala kukkiriza nti eggwanga lituuse mu mbeera eyo eyitibwa state collapse. Tukkiriza nti ekitongole eky'amateeka ekiramuzi kikyassibwamu ekitiibwa n'ebiragiro by'ekiyisa birina okuteekebwa mu nkola. Bingi bye tubadde tuwulira nga kkooti ziragidde, katugeze nga ekikwata ku court martial. Kkooti ensukulumu n'egamba nti ensonga ezikwata ku bantu aba bulijjo ziwozesebwa mu kkooti eyo, n'ezikwata ku bannamagye ziwozesebwa mu court martial. Twalabye oba twawulidde nti ekiragiro ng'ekyo kiteekebwa mu nkola. Tusuubira n'ebiragiro ebirala byonna birina okuteekebwa mu nkola bwe tuba nga tukyatambulira ku mateeka era nga ne constitution ekyakola mu Uganda, kuba tusuubira nti tetunnatuuka mu mbeera eyo etuzza mu bufuzi oba mu nfuga ey'abasibira mu bbwa, omukulembeze waazuukuka ye kyayagala ne kifuuka etteeka. Waliwo amateeka agakola, era ffe tujja ganywererako awatali kutiirira Ssaabasajja Kabaka. Bye njagadde okutegeeza bannamawulire mu ekyo nga bwe bategeeza bwe tutyo Obwakabaka bwe tukyatambula. Ekiragiro kyaweebwa okusazaamu ebyapa byonna, era ekiragiro ekyo weewaabo kyataataaganyizibwa ne wabaawo n'abaayagala okukyankalanya system, naye tulwanye bwezizingire ne balooya baffe okulaba nti ebyapa byonna ebyasazibwamu ne mu system biyingiramu, ate n'okuzaawo ekyapa kya Kabaka of Buganda ku block 273 plot 5 nekikomezebwawo ku system. Olwekyo ettaka lya Kabaka of Buganda eriddukanyizibwa Buganda Land Board. Teriyo muntu yenna ayinza kukolera ku ttaka eryo mu mateeka mu bulambulukufu nga tazze wa Kabaka na Buganda Land Board. N'olwekyo nkutegeeza nti ekiragiro twakiteeka mu nkola. Abaafuna ebyapa ebifu byonna bifu tebalina kye basobola bikozesa, ne bwe banaakozesa ekifuba nga bwe twayogedde nti okufa n'obutanyagwa tuli bamalirivu ng'Obwakabaka kulaba nti ebiragiro ebikolebwa mu mateeka biteekebwa mu mateeka nga tetunnatuuka mu mbeera eri gy'empise state collapse. Ng'eggwanga terinnatuuka kugenda abazungu gye bagamba to the dogs nti institutions bwe ziba zikyaliwo ebiragiro ebyo birina okuteekebwa mu nkola. Era abaagala okwetereza kababe ba scout, kuba n'aba scout baalagajjalira ettaka lyabaweebwa, nannyini kakomo n'asaba kakomo ke, balina kujja mu bulambulukufu mu butereevu, kuba tukimanyi bulungi era okuva ku mirembe gy'abassekabaka baayagala obusikawutu era baabuwa ettaka eryo olw'omutima ogwagala obusikawutu. Nnyimirira wano nga ndi confident okugamba nti Obwakabaka
buwagira obusikawutu naye tebukkirizanga busikawutu kusuubula ttaka eriri ku lusuku lw'Obwakabaka eryali liweereddwayo olw'emirimu egy'obusikawutu. Obusikawutu bwe buba bwetereezezza Obwakabaka bwetegefu okugenda mu maaso okuwagira emirimu gy'obusikawutu. Yayogedde ebintu bingi nnyo naye ebikulu byabadde bibiri. Ekisooka yagezezzaako okutegeeza abamuwuliriza nti ettaka lino si lya Bwakabaka wabula lya bwannannyini erya estate ya Sir Daudi Chwa. N'ekyokubiri n'akola ekirangiriro ng'agamba nti yalagidde eggwandiisizo ly'amakampuni liwanduukule Buganda Land Board ng'ekitongole ekiriwo mu mateeka. Ebintu ebyo byombi nga Ssaabawolereza bw'agambye, ekisooka Mwami Mayanja talina buyinza mu mateeka kukola biragiro ebyo. Ettaka ly'Ekaazi kkooti yasalawo ani nannyini lyo era n'esalawo nti ye Ssaabasajja Kabaka. Mwami Mayanja tayinza kwefuula kkooti ejulirwamu kuba omusango bwe gwasala Mwami Mayanja teyajulira. Ekyokubiri, Mwami Mayanja talina buyinza mu mateeka bulagira Registrar wa Company kuwanduukula Buganda Land Board yawandiisibwa mu mateeka. Ate n'ekyokusatu yeekuba ndobo yasooka n'agamba ekitongole tekiriwo mu mateeka kati awa ebiragiro nti ate bakiwanduukulule. Kitegeeza mu mateeka bwe kiri mu mateeka. N'olwekyo Mwami Mayanja twagenza okukizuula nga alabika aliko kyakongojja etutayinza kola ki kutegeera. Ekirala byonna Mayanja byakola Commissioner Land Registration yasazaamu ebyapa eby'abantu abafuna zi sub-leases nga bava ku basikawutu. Abasikawutu bamenye endagaano yaabwe n'Obwakabaka. Abasikawutu baweebwa ettaka eryo mu 1998 nga balina kukola kye tuyita camping oba ensiisira z'abasikawutu. Kyekyabaweebwa kye balina okukolera Ekaazi. Naye tugenza okukizuula batandise okutunda be baguza bazimba amawoteeri ebibira camping ebyaliko ebika by'ebinyonyi ebisukka 2 byonna nga babitemye ekifo kyonna ne bakyonoona. N'olwekyo abasikawutu waliwo omunnaffe abuuzizza nti tukoze eki? Obwakabaka n'abasikawutu buli mu kkooti era Obwakabaka bwasalawo buteekinga ono abasikawutu ettaka eryo Obwakabaka bulyeddize mu bujjuvu ensonga y'abasikawutu ne camping ng'Obwakabaka buliredde okugitwala ekolerwe awalala. Ekyo era ensonga eri zonna zaasazibwamu era ekyabadde kisigadde kuzijja mu sisitimu y'ebyapa nakyo ekyawedde. N'olwekyo buli muntu yenna alowooza nti anaagula kubaagula ku basikawutu oba alowooza nti anaagula ku bafeeze Minisita Mayanja ne bamulowoozesa nti ettaka si lya Bwakabaka, tumutegeeza nga tusinziira wano mu Bulange Mmengo nti ajja kuba aguze empewo. Teweetantala n'ogula ekintu kyonna ku basikawutu, teweetantala n'ogula ekintu kyonna ku yagula ku basikawutu, oba teweetantala n'ogula ekintu kyonna ku batamanya ngamba abagamba nti bo Mwami Mayanja ye yabawadde. Mu mateeka g'obuntu bulamu togaba kyotalina. Mwami Mayanja talina kyakugaba. N'olwekyo bonna abaakubye engalo nti abawadde ettaka bafunye empewo era bagende bamunoonye abawe watuufu ewali ettaka lyeyabawadde. Ku kyokutwala butuuse ku nkomerero n'ensonga ya Mayanja. Azze avvoola Kabaka, n'avvoola famire ya Ssaabasajja Kabaka, n'avvoola Katikkiro, n'avvoola abakulu b'Emmengo, n'avvoola ab'amasaza. Alina puroguramu nnamba buli wa Sande ku rediyemu gye sijja kwogera ng'ekimuteekesaako kuvvoola Bwakabaka omulimu gwalabika nga gukoze bulungi. Naye ku luno bikomye kuba Obwakabaka bwasazeewo Mwami Mayanja ng'omuntu, si Attorney General, si office ya Minisita. Mwami Mayanja ng'omuntu, instructions zaafulumye Ssaabawolereza yazifulumizza. Mwami Mayanja atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Ebimutwalisa mu mbuga z'amateeka, ekisooka kwogera bya nsimattu. Ekyokubiri kukozesa bubi office ye. Talina buyinza bulagira Commissioner Land Registration kusazaamu byapa, naye ebiwandiiko n'obujulizi bwonna tubifunye nti abadde agezaako kukozesa biwandiiko ng'amenya amateeka okukaka abamuli wansi okumenya amateeka. Ekyo kiba kukozesa bubi office ye. N'ekirala n'okugaba ebiragiro ebitali mu mateeka
nakyo kisobola bulungi okuntwazisa mu mbuga z'amateeka. N'olwekyo ensonga za Mwami Mayanja kati Obwakabaka busazeewo ne Buganda Land Board yennyini bumutwale mu mateeka kuba bw'owa ekiragiro ng'ogezaako okugamba abakulira eggwandiiso ly'amakampuni nti eyo kampuni mugiwanduukulule ng'ate tolina buyinza, tulowooza ekyo waliwo obujulizi obumala obutwala Mwami Mayanja mu mateeka. We tunaatuukira wiiki ejja, Mwami Mayanja ajja kubaawera ennemba n'emisango gino kuba obujulizi bwonna buteekeddwawo, obujulizi bwonna tubufunye, buli biwandiiko byonna tubifunye byabadde akozesa ne vidiyo zonna tuzirina. Tulowooza nti waliwo omusango ogumala Mwami Mayanja okumutwala mu kkooti. Twagala enkola y'okujooga Obwakabaka ekome ate ekome ku Mayanja. Bangi abazze nga bamufaanana naye tulowooza nti yessaawa ekome ku Mwami Mayanja. Amateeka kuba atera kyogera lunye nti yasoma amateeka era gaakola, naye okugasoma n'okugamanya n'okugapulakitisinga n'okugategeera obulungi nabyo biki nabyo birala. Tugenza okwetegereza byonna byakola nga kirabika bw'aba yagasoma ate tagakozesa nga bwe galina kukola ki bwe galina kukola. N'olwekyo era kyova olaba ne mu gavumenti wabaawo baminisita b'ebirala ate ne wabaawo ne baminisita b'ebyamateeka n'abawozi b'amateeka. Singa kivudde mu muwabuzi wa gavumenti ku byamateeka twandigambye nti gavumenti eri mu katyabaga, naye kivudde mu Mwami Mayanja okugezaako okuwandiika ebiwandiiko ebikontana n'amateeka. Bannamateeka bonna mu kibuga bakimanyi era bangi bazze batukubirako ku nsonga za Mwami Mayanja nga beebuuza Mwami Mayanja yabaaki, nga byayogera byawukana ku mateeka agamanyiddwa. N'olwekyo ffe ekizibu kyaffe kya Mwami Mayanja kola bintu nga tebigoberera amateeka ga Uganda nga